timu yaffe ya mani eri etya timu ya muyamani aba ni by the way wa mani stuff kubanga mpulira oinenge George wana munengo oli mutufu banga jowagira mani yu bo tunulira olugendo olulaba kubanga niwankubadenga teri nti oba olaba seno nti oba yogobagande Manchester nga bolaba abo neera bononi abatano ojja kugisangamu olaba nga ino olugendo by the way mani yu yabadde struggle nnyo abadde bagoberera okuva Ferguson mu Scotland bwe yagenda byali akoze banga omusajja ali aluddewo okuva mu 86 mpaka joli abalamu mu 2013 era bwe mwasimba okwangula Premier League kyekikobo kya semba okubanga atawangula ye tewali mutendesi yali azinde badde mu okwangula Premier League ga Mani yu Mourinho bano bavanigalu bano bamoyezi bona bayisewo nenge bintu biva mbulungi nnyo naye kyengezaako kulaga nti omutendesi Mani gwe ina kati Erik ten Hag omusajja omudacho owakawalata gwe baleese alabika nga alina olugendo bulabe engeri akutemuka ebintu performance eri ekyuse Marcus Rashford abaana bonna loko omulalo mu tiimu ne signings zakozeemuko ng'ono omulenzi Anthony Gomaja mu Ajax mu Brazil kanti olaba nga Manu ina weeraga mwayongamu ne Lisandro Martinez oyo omulenzi omu Argentina baaka naye olaba nga kwegamba Manu olaba engeri gyemuvinga muko waliwo enkyukakyuka y'amaanyi ennyo wabula ndowooza yeetaaga okuweebwa akadde kubanga Manu badde ina obuzibu nti ate nesi babadde bajja kati nga vanigalo njakuwa ekyokulabirako nga balabika nga abalina omulamwa naye omuno batabawa time boli awo timu ngerowooza kuwangulirawo ko misinde nachi ate ng'omupiira tugumanyi kyekintu ekyetegamu kakadde kati omutendesi Ten Hag singa anaaba aweereddwa akadde ndowooza mu nti Mani alina wagitunuzza kubanga sofa kyakozeeko mukadde akatono tulaba nga olugendo si lubi okay timu ya Arsenal yo Arsenal this season 2022-2023 omuvuka ono Mikel Arteta muyita muvuka kubanga bamu kwatendesa abato olugendo we luli Arsenal kubanga esooka yokulembedde liigi bw'okulembera liigi ya Bungereza gwa Arsenal ng'olina ezitiimu nga Man City olina ezitiimu nga Man Chelsea Liverpool timu zorowooza nti zina ne squad obuli awo n'okusinga in terms of quality naki ekyamazima waka abeera waali Mikel Arteta n'abavuka balina mtindo gwa balina Bukayo Saka Martin Odegaard Martinelli n'ankwadde nga bafuna okusomezebwa kw'okulwala kwa Gabriel Jesus mu Brazil oyo abamu gwe bayita Gabriel Jesus naye ndowooza agezezzaako okubanga ate akwasaganya banavuka balina then kati n'enketya waabwe yakubawo maaso awo Jesus walina okuba naye agezaako okuteeba so Arsenal olugendo lwe luli era bwe twogera ku tiimu ezirwanira ekikopo season eno oba oli awo n'okwagala okukiika mu Champions League Arsenal gy'esookerako kuba yeekulembedde ssebo n'ekimeza kati abawagizi ba Arsenal kyogamba babeeremu essuubi babeere nalyo newankubadde ng'era balina omulimu ogw'okukola emipiira gikyaliyo giwera nti bw'oba ovugana ne ttiimu nga Man City olwa quality y'abazanyi beeyina ne bwe kimenya nti oba n'omutendesi Guardiola byasobola okukola tubimanyi kwegamba oyinza obutasala mangu nkoko gwe wa Arsenal n'ogamba nti kogiwute mu ssupu olw'ensonga nti emipiira weegiri points tomusinga nnyingi nnyo ate asobola okuba nga ate akugoba n'akukwata kuba Man City ebisobola abazanyi abasobola okukikola kwegamba abayina naye ndowooza Arsenal singa tefuna injuries then n'abalwadde na Jesus ne bakomawo nabyo Kone Smith yakomyewo olugendo we luli naye ndowooza sikeekadde okukyamuka ennyo kubanga emipiira gikyali Man City yo eri etya Man City of course esooka Man City emu ku tiimu eba n'abazanyi buli season abalungi eri mu driving seat tambula eri mu kyokubiri kati yegezaako ogobagana n'Arsenal ndowoozaamu nti just kibadde kitagalamuko samoya wabwe kibanga Arsenal akukulembedde gwe Man City ekyamaze Man City asinga Arsenal abazanyi muzanyi ku muzanyi awasinga quality naki omutendesi Guardiola ate omutendesi wa Man City Guardiola ate yasomesa nga Arteta kuba Arteta ali mmyoka we ku tiimu ya Man City kumpiti kyawe kati olaba nti Man City munene koko Justin nti ayina we yatagalamu kaawo okulaba nga Arsenal muliko ko waggulu naye nga si kibi olowooza mu kyakyasobola okupiikinga just okwongera mu kokaawo akaawo ne bongera okimakinga season eno yes Premier League bw'omulaba bw'atyo omutindo gubadde gutya okuva we bava mu Breaka World Cup omutindo gwa Premier League si mubi kubanga twalowooza nti engeri kiri nti World Cup ne kikopo ky'ensi yonna kubanga kiba kikopo kya mawanga ate abazanyi abazanyira mwaga amawanga bava mu kiraabu zizino bayiwayo nnyo omubiri tiimu nyingi zaateekayo nnyo ne Man City yalinayo abazanyi bangi naye ne tulowooza nti wajja kubeeramuko injuries nnyingi kwegamba oli agenda okwagala okudda ku kiraabu ye okukola omulimu ate nga mulwadde ekyo ate kyakosa Arsenal Jesus kuba ye Jesus yalwadde ttiimu ya Brazil naye tubadde tufunye nnyo injuries nnyo ziri awo era n'omutindo gw'abazanyi nga tegugudde nti oba bagenze ku national team ne gugwa ne bakomawo nga si balungi nti tiimu olaba nga liigi etambula
twawadde nnyo buzibu World Cup bwaleese olowooza nti bw'oba olabye ebintu bikyatambula nga bwe twandisuubidde olaba nga waaka nga bwe yali kumpi luli tewali nnyo kikyuse abasajja bakyakola omulimu. Akatale k'abazannyi kali katya January eno? Akatale k'abazannyi January transfer window 2023 ekyamazima ekisooka nti akatale k'abazannyi aka January tiimu tiziba bize nnyo. Tiimu zitera nnyo mu kugula mu kale gy'owulira gye bayita summer transfer window ogw'omukaaga kati summer gw'omukaaga gw'omwaka guno akakatale gwamba abazannyi bagulibwa nnyo kubanga kaba kanene. January abamufundamuko tiimu ziba just zaagala kufuna abazannyi abanaazimazaako league season ebeeriwo naye wali transfer summer ogw'omukaaga tubaali tugenda kutandisa league kati tosuubira nnyo bazannyi kugulwa nnyo n'okwadde nga tuwulira nga abalamuza bangi n'abazannyi ab'amaanyi era bw'olaba kati sofa diiru ezikutuse nti ojja kulaba nga temulimu nnyo diiru za ssente nnyingi oba ez'abazannyi ab'amaanyi okujjako ndowooza Cody Gakpo Liverpool gwe yajja mu PSV omulenzi oyo addaasamba ku ttiimu ya Budaaki mpaka ez'ensi yonna yaninga kati transfer nnene abasigadde bakyaboogerako naye nga tewali nnyo zaakutuse kwegamba ziwawaaza matu in terms of kasente oba olyawo ne kwete y'abazannyi. Okay. Okay, nga tuzzeeko wano mu Uganda. Omupiira nange tiimu za Uganda zambuzaabuza. Nali wa Villa. Oba aba Villa kiri kitya? Tusookeke wa Mukulu Mulindwa. Mukulu Mulindwa yayingiza aba Brazil n'Omusipaana. Mukulu Mulindwa ali bize kubanga abadde anoonya mutendesi. Okay. Abadde anoonya mutendesi gwe baleese Roberto munansi wa Brazil naye ate ali muno omusaayi gw'eggwanga erya Spain. Okay. Ate oli Robertinho yavuddewo yadde naye mu Brazil yagenze mu ttiimu ya Simba Tanzania kati abadde yeetaaga omusika. Goyinza okuba omanya bya Mukulu Mulindwa oba ebyemizannyo ebyo. Mulindwa lwaki bakocha abana-Uganda abaddugavu lwaki takyabagoberamu? Ekyamazima Dr. ng'omuntu akiyiriza mu bazungu naddala bwe kijja mu kutendeka akapiira kubanga bannayuganda bagezezzaako kutendeka ku Vipers abasingira babadde bayitawo buyisi. Fred Kajoba era tobala bangi nnyo babadde bayitawo buyisi. Fred Kajoba ojja kwogera ku ndowooza na Abdala Mubiru naye nga bayitawo buyisi just si kaseera kangi nnyo. Tunulire Paulo Kiwanuka najjanga ow'ekiseera nti babadde bayitawo buyisi. Ekyamazima akiyiza nnyo mu bazungu. Kati ono alinga muzungu wakuna erikoko no Mexico erikoko no Portugal Duarte ono yagenza adde mu Brazil Robertinho kati aleese ono omusajja ogamba omusajja ono akiyiza nnyo mu basajja abazungu okusinga kufa abaddugavu. Manyifa abaddugavu baana Uganda nti omupiira tuyinza okuba nga tumanyi gutendeka though level yaffe eyinza okuba nga era ekyaliko ku wansi compared ku bali abasajja naye oluusi tubamuko n'obutalotalo bwaffe within kwegamba olina alowooza nti bwe naleeta abanika ntendeka ettiimu yange ng'alinawo entalo n'oli nga kiyinza okumukosa ate oluusi abala ne leve nnene omanyi abasajja bano kati ngono omusajja gwe baleese ne CV nayo omusajja omuteeka ku mmeeza bw'olwo yabaddeko ne kocha wa ttiimu eggwanga eryangola national team kwegamba olabanga kina wekiteeka ne Vipers ku leve ey'enjawulo okusinga oba oli awo ng'alowooza ku mutendesi nga munnauganda kati oyinza obutamunenya nnyo nga yo omuntu ayagala Vipers etuuke ku level ya ttiimu ze yeegomba nga Tipi Mazembe n'endala. Okay, ndabye bamusosonkoddemu naye abazannyi ndabyeko Muchurezi yagenzewa. Muchurezi tanatubulira wadda naye nga yavuddeyoko n'atubulira nti asazeewo Vipers ajabulire oluvannyuma lw'endagaano ey'emyaka 3 ya sayininga 2 okuggwako naye yatugambye nti essaawa najja tubulira wadda wabula Muchurezi sirowooza nti agenda kukosa Vipers kubeera abadde wali naye ng'ere abadde afuuse wakatebe n'okwadde simuzanyi mu byaddeko ku Mbarara State KCCA naye Vipers ku bazanyi be beeyina obungi bwabo ne quality Muchurezi adde atuuse nga wakatebe ndowooza decision yenze kulanga ebadde ntuufu afulume ayagala kufuna kadde wanasamba mupiira Vipers badisize era ku Vipers ndabye Muzeyi Mulindwa Dr. Mulindwa ng'aleese nnyo abakongo bano When Dr. Mulindo yaleetako ko omusajja nga bamuyita waliwo ko omusajja Cesar Manzoki. Cesar Manzoki yali mutebi mulungi nnyo. By the way kati yava yali na China. Yajja mu Uganda nga aveko ngaawo yaliko mu timu ya AS Vita n'akuba golo. Season yewedde in fact Vipers ng'etwala ekikopo 2-22 yasinze okuteba golo ennyingi mu liigi y'eggwanga. Ne golo 18 kati n'afuluma. Kati nze ndowoozamu nti omukongo Cesar Manzoki ate yamala n'akyuka n'afuuka munansi w'eggwanga erya Central African Republic era kati munansi wa Central Africa naye yagenda okujjanga mukongo n'akuba bulungi golo aziteebye Vipers wangudde ekikopo bagenze mu CAF Champions League naki dho bamuluzinze ndowoozamu nti Dr. Mulindo yafunyemu ekirowoozo nti bw'aleeta abakongo abalala bayinza oba oli awo okukikola ng'ono mukongo munnaabwe yajjanga mukongo Cesar n'akubadde ate abamu ku bakongo abazze
ojagenda okulabanga wakawa bade tategerekese okujja kondoza gorokipa gobeta Alfred Mudekereza na aba bano n'omukongero gubayanjudde juzi naye nze chendoza Dr. Mundu Aroza nti bayinza okuteka performance yemu ne Siza Manzuki chendoza ntinzo obutasoboka kubeera n'abakunga abaliwo olabanga omutindo gubadde tegunnamatiza okujja ko gorokipa Alfred Mudekereza naye abalala wakalabikanga tanaba kubanga avamu bulungi nadda kusaidia abakongo ku Vipers nga kyabulamu yes okay nenga Vipers enaletawo omutindo ogwenjawulo tusuubira kubanga ne mukatale yagenzeemu esookereso omutendesi of course wetuloza nti alina ku CV nene yalese Martin Kizanze yomu kubazani by the way benzikiriza amansambiro bulungi ng'omuntu yadde yasembye kubanga Asambira Express omunenzi wa RFT Martin Kiza balese senior Kalimu Ndugwa yabadde asembye kubanga Asambira Bull FC bona olabanga maturity experience obagasemu omutendesi kale omutendesi nti mupya tomanya kubanga ayinza okubaleeta systems engage agala okubatendeka muko obukodyo bwe n'ebiringa ebyo kiyinza obutaba kyangu nnyo kugira naye olabanga bagezezaako okweteekateeka ate nga bagenda ku level y'amaanyi nga mu CAF Champions League balina ekibinja ekizibu mu liigi bakyayagala okwangula ekikopo Uganda Cup ndowoozamu nti bajja kuteekawo omutindo omulungi kubanga ebintu byakapiira okweteekateeka kikulu n'okuteekawo abantu abatuufu bwe kinaabanga kyonna kivuddemu nga kyekituufu nga tusuubira tulowooza nti omutindo gujja kuba mulungi n'okwaddenze ng'omuntu era nti alowoozamu nti ku level ya CAF Champions League osinza ku kibinja kibalimu kiyinza okuba ekizibu mukko naye ate ndi musanyufu era ndi mugumu nti beeterezeza ndabanga kiyinza okubaako kibateeka nga club. Okay, mukulu Vibiso nga tumaliriza Abannayuganda bangi nnyo tubalabye baali bagenda Bulaaya kusamba kye bayita ekipulo oba kye bayita professional football naye bakomyewo mu kimpowooze bakomye mu KCC embeere lwaki Bannayuganda tebawangali omupiira tegugize Bannayuganda amanyi tulina okusomazibwa mu ggwanga lino ani yakasembayo komawo yakasemba twalabye Mustafa Kiza yabadde yagenda mu ggwanga lya Portugal tumbagita Arca mvuko yasamba bulungi nnyo bisala bya coach Mike Mutebi kutimya KCCA ne kutimya gwanga naitibwa kwa kubisa okulo kwa kono St Pieces mulungi free kicks nachi yomu kwa left back bulungi betwina nene yagenze ne bitava bulungi atenga si asose nala nyokero yabadde mu timu ya Paradu mu Algeria yali yagende mu bili abinga era aba Paradu ne bamukomyawo nti ate yazze kuloni wabulu oyinza okuwooza mu nti batrezent ntironi ne bwatadde era kinza okutewuunyisa kwegamba nti okusomeza okutubadde nga tukwina si kikyewuunyisa nnyo naye ndowooza nze ng'omuntu ndowooza mu tuva mu Uganda nga tetwetegese abaana abamu tuba papya mwana bwakubayo course zone 2 n'ayaka akubye golo mmeka nga twagala oluusi agende ebweru ndaba nga tugenda tetwetegese waliwo ebintu ebitubulamu ate abazanyi baffe okuva eno wansi wansi eno gye tulina okutandikira ku grassroot eno wansi ne muza academies naki ndaba nga tulina ebitubulamu kubanga ffe eno omwana tumulabira oluusi masaza n'ateeba goolo oba 10 mu tournament y'amasaza netuga nti musajja atuusa n'agenda mu liigi bw'agenda mu liigi season emu 2 oba 3 ng'agenda ate ebweru jolowooza nti seve yinza okubanga nenemuko ate nga alina byabuuka kugamba kiddayo eno tulina okutegeka abaana baffe ne tubateekamu ebituufu bagenda okugenda eri baleme okusomezebwa vendooza ne ba agency baffe bakitunzi basinga ndowooza tubala nnyo akasente bwe ndowooza ng'omuntu nti nze bwe ndaba nti Semuddu Charles muzanyi mulungi akuba amakati malungi nnyo akubyeyo season emu masaza azze mu liigi akubye season emu nembaza nti oluusi ketugeze mu ggwanga lya Scotland waliyo deal ndese example kuliko emitwalo 2 egya dola nga nze agent njibaze oluusi nyinza obutalowooza ku future ya mwana ng'omuzanyi w'omupiira nenjagala nsikambuleka n'akasente kumba ate singa ndowoozeza nti omwana ono kasooka gumire oba oli awo asookere ku level entono muko agende ng'alinya mpolampola kariya ye eyinza okwongera okusituka n'afuuka ow'amaanyi ne tufuna ne ssente ezisinga buno bwe tulabidde wano nti ndowooza ne ba agenti baffe tulina ba agency oba bakitunzi tulina okujjamu okulabira okumpi tukube etooki ekifaananyi ekiwanvu ekifaananyi ekigazi nga tunatwala mwana ono ku kipulo tubaze tutya gy'agenda anaazannya future ye ng'omuzanyi w'omupiira kinaatambula kuba abazungu bakibala nnyo nti olaba abazungu atuuka n'alya ssente nezirabika ng'essente nnyingi naye nga bazze bakiba ng'ogamba ssente baziridde naye nga bazze bateekateeka naye kati ffe tubala kino aye ne tufundikira ng'ate ekyewa tetutuuseeko abaana batuuse bakomyewo kwegamba ffe nga Uganda tulina okweteekateeka nga tetunatwala mwana tutwale omwana omutuufu gwe tulowooza nti oyo alimu ekituufu ajja kuwangaayirayoko tulowooze ne gye tumututte kyekigenda okubanga kivayo okusinga okwagala okubala akantu akasente akaliwo oba naki ate abavuka ne tuwunzika oba oliawo ng'ebitone byabwe oluusi byongedde kuzingamu. Okay, tweyanziza ssebo. Amina taata. Nange niyanziza. Osigadde gwani?
nze VB Songo. VB Songo mtoto wa Uganda, Tanzania, Afrika na dunia yote. Sebo ndi muweleza ku Sentinel FM. Ndi musajja munabi amizanyo tata nange nkweyanziza okubanga otadde akaddeko n'ogamba nti kenonye ku musajja ono. Abeke tofali lyagattako sebo.